futu soja mwetereze munyigidde bwereere kakati mumwagala Kampala atambuze bigere nga tewayira obusobozi nkugambye singa nze Bwiino ngambigulira Derek ogula ya mitwalo Allah sijibasonza era nenfuna chance manyi nje kumitingako Bwiino nebulibadde inshallah naye kyengenda okusooka okumusookerako kumunenyagulya mwana mutoka ya Aleese emitwalo 5 mu 12 mitini nnyo Davicom muleka naawe oli mukudaalira ate ffenna wano ssebo anti gwe okuzaalibwa mu maka amaavu buliriza okuzaalibwa mu maka amaavu si kibi naye oteekeddwa okukola n'otafanga oli mwavu anti mu nsi yagala nti abantu abasinga omukisa mu nsi yonna awo abasinga omukisa wano mu Uganda Mwami Museveni tomwerijjangako agulina oyo yasoba agulina owokubiri Kenzo oyo omulaba tomwerijjanko mba omukisa owokusatu kati Bwiino talina mukisa wabula ye ebintu naye mwenye aleka tabimanyi nange sibimanyi asanga bisange Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulabi waffe omulungi tukwaniriza ne ku mulundi guno ku Praise Media. Nga we nabagamba tujja n'emiramu egy'enjawulo buli kaseera, ambeera ne baguests ab'enjawulo Davicom ono mulabi enfunda eziwera ku channel eno. Ku miramwa buli mulamwa gwe tulaba nga guli trendinga, tugwogerako ne tuwa perspective okusinziira nga bwe tukiraba oba nga omugenyi waffe waba akiraba. Mpozi tuli mu kumalako Ramadan, mwebale kusiiba abasiraamu era n'abo abagenda okusiiba sitta tinamwe mbagaliza Allah abawe obuvumu n'obugumiikiriza muzisiibe muzimaleko. Davicom musanyusa okulaba olunaku olwaleero. Nange abatali basiraamu balamusizaako buuza kuba tulaba babulize balamusizaako era gye musinziira okubanga mutwala obudde ne mutulaba kyemukola kyakabi nnyo. Abakatuliki mwebala okusiiba ekisibo kyawedde, so nja tusikale nga tukyalina empisa. Nja kutumirako abalabe ba Praise Media mwonna gye musinziirira wano tuli Climax Emakindi. Climax Emakindi olwokubiri wabeera live band, olwokusatu olw'emmande wabeerawo sawuna nga abakazi okuwingira bwereere, olwokusatu ebeera music, n'olwokuna olwokutaano tuba ne DJ Shiru ebeera pool party. Pool party mbadde manyi enda kubuuza nti bagijjawo. Olwokutaano ebeera pool party. Pool party. So ng'ennaku z'omwezi 16 tulina Dr. Jose Chameleone wano wennyini nnyini. Olw'omukaaga ebeera Ndongo. Then era olwokusatu Kilabu Jackies Emakindi ebeera silent disco. Tukuba endongo paka kuwulira bubi nga tulina ebintu ku matu bino tubanga balalu. So jangu olwokusatu mu Kilabu Jackies. Olw'omukaaga manager Fiki yaŋŋambye wali tuyatala kubanduza ne DJ Shiru lwa mukaaga zaala toto bamugobye empisa zamuyitiridde obungi. Ate ne mulungi akolawo simumanyi simanyi lwakola kozi oyogera kwabo anti bemanyi simumanyi simulakonga ayogera kwabo abavujirizi be njogera kubenda banga bakola ati ndaba bipande byo wali inange embirawo ne bulwengene nze simulabo oba nsanga tannayingira oba nsanga avuddemu so kati sagala kugamba muntu kintu bakikubuuze anti osoze gamba tomumanyi ne ngamba simanyi bategeeza ati simanyi mumanyi ne simanyi dirwakolayo kyembadde ntegeeza edije lero di mumanyi badde manyi nti ate Davicom ne DJ ni mulo ate nze atali DJ agwa promoter ne DJ basolobera nga tebakwazaganya kuki kati nga yonna tomanya kati ndi mulodi tekisoboka kati gotegeka bayimbi ne nimulodi amanyo bategeka muyinza oba mwafunamu okusowagana ngati mbayimbi era wojja nimulodi wajja ne ssente nansi tekitegeeza nze ate muwalana bansinzeeko so program wetu weba n'olw'omukaaga era tubeerawo DJ Shiru agataka kubeerangawo naye temwerabye ennaku z'omwezi 16 kisogera ennaku z'omwezi 16 tugenda kwera Kilabu Jackies ne Dr. Jose Chameleone n'antamye Climax.
waliwo omwana Blaze gwenja oba mupya oba mukadineze nakamulaba ali ku Facebook okuyeeyita Kampala Today. Kampala Today wamulabyeko ojja munoonyaako kwali okwo ayina engeri gy'atematemayo kiripu z'aba YouTuber. Kampala Today ngenda nnoonya ogenda munoonyeka ogenda sooka omukebereko tumulabe so nkutumiddeko nentumira ne bakadaama mwenna Koloni Japan katwe boss wange nkutumiddeko sula moto ngoyagala emmotoka enkadde ngoyagala emmotoka empya oyina ssente nga teziwera ogenda bugenza wali wasula moto n'ogamba nti kakati njagala ku nkadde kadde okusinziira nga wendinze andi empala embaaya bampeyo ku motoka enkadde kadde Blaze n'ogamba nti njagala motoka mpya ogenda wasula moto awo bosi wange buli kimu abeera akikola malidaadi ate ng'ali ku mulamwa tanyaga abantu simbula embalasi Davicom olunaku nga tolina data data Blaze Media nga yali ebadde nga terina data anti nga omanyi wana Uganda VPN yono Kampala Today yono alina ba followers oba yakajigula oba abadde nga mukadde ndaba ebifaananyi ne video azisaayo asaayo video omulabye zino ndaba eza Dija Kigozi Dija Kigozi waliwo ne gyeraddeyo eyaffe naye bwe nasinzidde okubanga ayiiyo girabye naye nga akola bulungi nnyo waliwo nomulaba yateekayo ka kiripu nga taddeeyo nnamba waliwo nomulaba muyita Point Media naye mu kuzitematema wa tabbu kasitaba nga tataddeeyo vidiyo namba n'otemako akatundu akasikiriza omuntu ogenda n'alaba n'alaba ennamba muba mukola kyamaanyi tubalinaako buzibu ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano tugenda kubeera Lugogo nga tuwagira muganda wa Andy Rweigi omuyimbi w'embalala omuyimbi w'embalala yasazeewo ajje Kampala tukakasi still ng'ennaku z'omwezi 18 mwana mulenzi Fefe Busi agenda kubeera ku Jahazi P naye mugende mumuwagire ng'ennaku z'omwezi 6 Desemba Kalo Nantongo hoteli Africana bano nno abaana bano ababiri bano baana banda ya Nakalama Nantongo ne Fefe Busi baana banda ya Nakalama si banyankole nabo bayirawo nnyo mu anti baganda bano balweigi tikiti zabe basobola okuleeta ente ne ziraba ente basobola okuleeta ente ne ziyingira ne ziraba shoya basobola era bagambye simanyi bw'ogula tikiti ya baasi olinnya simanyi n'ojja mu Kivulu kati Kalo Nantongo anaabatikka kuvaawo Fefe Busi abajjewa so mugende mbawagire kuba zino ze konsati zaabwe ezisookedde ddala konsati ya Lecho Namiro mubajje yagirimu naye mubajje omubuuza deeti sizitegeera bulungi naye nga Lecho Namiro alina konsati ku Papazi ayina obanga 5 obanga 4 eri awo ngidawutinga mugezaho okubuuza mubajje oba engeri gyali bize ne Gulesikani naye ayina konsati wano okuli wennyini nnyini Mama Brighton amanyiddwa nga Alan Cruz La Bonita Theatre La Bonita omwezi guno gwe tulimu nga 26 mugende muwagire kacali kange ako nkagala nnyo kaboyi kange mugende mukawagire kasoleko obulungi nga nze wensula kaveeri gye kasula mu binyindo by'embwa kalina omwana waako omu kamutwali mu ssomero nga wali abange so kati kalikera okuba nkeegombagomba mugende muwagire Alan Cruz Ma Brighton ng'ennaku z'omwezi 26 simbula embalaasi mukole ebintu ebyekizungu nammwe ate mu midiya nno gwobadde okyakozeeko ebintu ebirungi gwe ne Faruku oli owaffe naye abasinga bano ba Andi balina bijega bintu byajegajega bane tembirecording tugenda kutema tuze kati ngenda funa gundi Andi birekemu okay tewali buzibu ebirekemu kale kwetuli David kwendi kwetuli okay Davicom olunaku lwa Sunday ebadde Kabaka's birthday run 2024 era byatambula obulungi okuva ku makya abantu ne bitambula bulungi ne badduka emisinde zagenda okwera saa 12 ekitundu nga ndi mu lubiri ng'oli mu lubiri waliyo ekirungi wabiraba abantu ne badduka emisinde ne gigenda bulungi naye okutuuka mu lubiri wali finishing point obulumira we bwali nti olubiri teruli bagamba teruli mu byabufuzi teruli political kabaka
kabaka w'aba NRM aba FDC aba NUP bonna okutwaliza awamu naye Daxx Kartel ndoza ye yali performer eyasookawo before Nina Rose we yajja Daxx Kartel oba bwe yalaba radio ono n'amubuzaabuza kwa radio yali wa Airtel nti yali brand sponsor wa emisinde gya kabaka n'atandika oyimba Bobby yasooka n'ayimba n'alowooza baaseno n'ayita aseno ne baleekana kati we yamala ndoza n'amanya balaka ba people power n'ayimba Bobby awo ekitaayisa bulungi abantu abasinga obungi ekitaayisa bulungi ggwe ekitaayisa bulungi njogedde ensinzinze sirina buzibu naye njogedde ensinzira ku bantu bye baayogera nga bagamba lwaki akifudde politiko n'akifuula kya nuupu so nga mulimu mwabo abantu ab'ebisinde ebyenjawulo ensonga eyo gyogerako ki ekirungi waliyo ekisooka kya byonna ngenda kusooka bw'okolanga ku muntu yintaviyo n'owulira nga mu njogera ye enjogera bbiri akulembera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda aba talina point bw'aba nga akulembera Kabaka wa Buganda aba talina point wabula aba anoonya sympathy mu bantu okulaga nti ayagala Obuganda kituufu aba abwagala naye takisusa bantu batubwagala woowulira omuntu yenna nga atagadde mu bigambo byo kasita owulira omuntu yenna nga ayogera ye nga kati waliwo buloga omu gwe sijja kwogera ye eva bulwajja avuma Bobi Wine takolanko kirungi Bobi Wine lwajja amuvuma aba atagala wabula nga anoonya audience y'abantu omuntu ng'alina point asobola okwogera mukumaliza n'agamba Ssaabasajja Kabaka awangaale kubanga funa ye tumwetaagira awo ng'omaliriza oteekeddwa okusiba Ssaabasajja Kabaka wo naye si buli mboozi gy'oba oleeta oleete Kabaka si buli mboozi gy'oba oleeta oleete Bobi Wine kati ngenda kudda Kateero ekisooka nga sinabagenda ku Muyeruba ekineewunyisizza baalinga balanga emisinde gya Ssaabasajja Kabaka nga bagamba nti ssaawa 12 mubenga mutuusi tubenga tutuusi naye ekyanneewuunyisa nalaba omubaka Ssewungu wemba seerabidde yatuuka mu lubiri essaawa nga bamaze n'otuuka ku finishing point nezaake abakulembeze abandi badde bakeera ne bakubiriza abantu nti ku ssaawa 12 bibenga mu baatuuka emisinde giwedde kyokka emala okutuuka wamala okutuuka nga obudde bugenze kye bakola bakozinga ate ensasaggaawo ne basasamaza abantu babagoberere oludda amaze dde okukola ensobi kubanga nze ndowooza ati emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gino okutandikira ku kyamaani w'ekyalo kikkakatako okubeera nga ogamba abantu bo nti enkya tugenda kukeera kuddula nga twakolanga bulungi bwansi omuntu n'asula nga akimanyi naye kyannaku nnyo okulaba nga abakulembeze bazzaake batuuka ssaawa 3 aye ne batuuka ne batuukira mu malala nga n'omulangira wa Sajja yakedde n'akola aerobics we n'abivaako bagenda okutuuka abo nga basimbudde nadde abantu bagenze kyokka be bakulembeze basoma ababaka abalinganga banaawo abaatuuka be nawulira nga tuli wakati wa ssaawa 3 kitundu naye nga bo bakulaga bwe batuuka kati ne ŋŋamba omubaka watasobola kutuuka bukyali ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka onaatuuka wawonaakeera Museveni ng'akuyise mukuluzaake Museveni wanaakuyita lwogenda okukeera kubanga Kabaka tosobola kukeera kati bano balwayini sibanenya kutuuka leeti kubanga baali balinda ono bafunireko amasannyalaze kubanga musajja tulei tuyinza kumugamba lwaki tewakeera ne wakeera era atambula nakkirira nga tewali amugamba nti obadde ki ate okujjako nze maze kumusanga bwewe ne mugamba owaayi yimirira omujja kubba ebintu by'abantu ate alabika yoleni yavuga n'agenda emitiyana n'anonazaake kyola abaatuuka leeti naye nze nandibadde ŋŋamba nti ababaka nga gulaini woga nti ogenda kujja kwesimbawo bukyali kikkakatako okujja mu lubiri wali nga tolinza ono zaake atagenda kudda mu paliyamenti kuba gweyagala kugenda zaake tagenda kuddamu simanyi nti pulogulaamu ye ajja kudda itumwaniriza naye kakati gweyagala okujja ono gyali gwe singa ali wakedde dda kubanga laini kyemanya alidde mu kisibo nza mu kisibo takola wandibadde wakedde mu lubiri zaake n'akusangayo ate ekyokubiri obanga oyakwesimbawo ng'otambulira ku zaake kuba nze naate bataŋŋana kwafunira amasannyalaze ndoozera kwafunira oba yamuwabula ate nga naye yeetaaga kuwabula
waye bubaka gwekyasinza okulaba ali awo ayogeranga bwayagala ayogera adubuka buduulukusi avuma ababaka banne nawulirako ng'avuma kinyamatama ye ali awo abalala bagamba mbu mwana muto n'ekyo tukiveeko twaze kwogera ku bazzaake akati ensonga y'akateero actually ndoza mu bayimbi kateero y'omu bayimbi nga nkyali nalyo bankyalina ku majestic yali akutteko essimu nga tammanyi nga tandabangako nalaba kasidi nankubira naŋŋamba emirimu gy'okola mirungi ebiseera ebyo wali wa tabbu naye ng'okutta akati era ndoza y'omu ku bayimbi bensinga nze okwagala ku mutima gwange era nalumwa nnyo kubanga supiidi kwagwira yakizungirize era edi yo namukolimira nnyo edi kateere yali maneja we namukolimira nnyo okubanga yasuula omwana oyo mu bayimbi wano olaba bitusi n'olaba kateero n'olaba maliyaki n'olaba boosi wange sofi nantongo n'olaba ne kalo nantongo lwekayitamuko n'olaba naani omulala awo be bayimbi ne munnaye boyinza okunoonyako ekibi ne kikubula osobola okukeera ku makya ngayemba kumenyedde noonya gwe bali bavumye n'akubula okujjako ng'obawaayidde buwaayi nga wemba kumenyedde awo osobola okunoonya okwabo abayimbi yali avumye omuntu n'akubula nsuula yakoba bitusi nga balina ge bavumye bannantongo mbu yenyigidde mu buvuyo kakati bayimbi baddo nga bamaliyaki okujjako ng'ali mu komedi we naye omwana ono okuva music we yakendeera ettutumu n'amaanyi ali desperate kubanga kati nja kumwogerako nga njogera kubanga mbagamba mukwano gwe wona bajja gamba ali basi gyali amwinako busungu taswa nsuse kugamba nti y'omu ku baali basoose okunkubira essimu era naŋŋamba njagala kumiitinga ne mu miitinga naŋŋamba gwokola ezo siddi kwagadde nnyo era nga ŋŋendanga newe omusozi nga mpayo ne ku ssente era nze kateero wemba seerabidde olwo omusawo atujjanjaba ku salamalodi abamuyita musawo niko ajjanjaba endowooza buli muyimbi kateera ayinza okuba nga yeyantwalayo wemba seerabidde yomu ku bantwalayo naye kati kateero kyaliko essaawa ya leero ali mu kusima ekinnya yamala okusima ekinnya n'akigwamu kati ate ali mu kugjayo ttaka alyekubako ayagala kweziikira ddala abayimbi wano fiiki famaiko oyo yalaga nnyo nti wa bobi nnyo era bobi namubeererawo namupositinga n'okumupositinga fiiki yayimbira muwozi e Masaka kyenjawo okulaba kateero nti Bwiino yabuuka abayimbi abo yamanya nti bakirumira mpiri bbiri kateero okyalina chance nyingi ez'okkuba endongo n'osonyiwa Bobi Wine nga toyina political side gy'olaze kubanga tewali lunaku na lumu Bobi Wine agenda keera ku posting yabuuka abayimbi tewe munoonya masannyalaze nze nakola Kateero ng'akola interviews ng'alaga side ya Bobi Wine naye nga wazaazikoze Bobi Wine yamupostinga ddi era yamuddamu ddi kati Kateero tekikuwa kyakuyiga gwe omutwe gwe mukalu kuba Kateero musajja muyivu ate yali azze ne sitayiro Kateero yajja ne sitayiro ng'eri unique buli omu n'agyogerako ojjukira ebiseera we yajjira nga ye yekka aleese ekipya anti sitayiro ya Kateero eringa y'omugenzi bebiddeewo tebeetaaga kuwandiika omugenzi bebiddeewo yayingiranga mu studio ng'alinga kandeeta akawanga saawa yakawanga Oliver yanimba talina musajja ne tweyagala nga biri awo munnanga abantu tebabyagala kati Kateero yajja n'ebintu bye omunyeru babbaala enywanto ye kuba Kateero munnange tanya na mwenge musajja musiraamu nange nayeewuunya okuba tanya mwenge hati njogera ku muntu gwe mududdeko naye akabanga ate nga yagira mu style entamiivu eyo abantu bawuliriza gasiya we ne bamwagala Kateero najja afuna oluyimba lw'ebbaala Kateero waafuna oluyimba lw'ebbaala baalukumira lwalonda ddooli
Kwataland wali eri ku kibaati. Katero yali alina oluyimba ng'agenda Franka ajja live kukola video ya luyimba. Franka n'amusaba ssente nga nnyingi ne batakwatagana. Katero ajja ku kibaati wali asanga Dante waliwo noyingira ekikubo ekireri Dante amugamba lwaki tompayo oluyimba lumu ne ndukola. Kati Katero ng'alina oluyimba lw'ebbalo nga talufiiringa bulungi kati bazuulizaamu ennyimba awo Dante amugamba mpa luno era we mba seerabidde Edo ojja kunzijukiza oba Katero bayinza oba alusasula emitwalo aga. Dante ng'akola konsepti awo nga bakola luyimba Katero ng'agenda mu ttuwa z'omusajja bamuyita Kalimu aba ali mu ttuwa yagenda okula oluyimba lusensedde oluyimba nga lukuba Katero ng'abeera amaanyi Edi ng'asolooza ssente z'omwana Edi ng'asolooza ssente z'omwana Edi ng'azirya muganda wange nga nange wampa wetuzirya ojjera n'ogamba mbu yasuula omwana nange saagala kwejja kola kuba yampanga ntini saagala Edi kumuwaayo nakati seewe musanga n'atampa ssente kati njogera ku bantu nga mbamanyi saagala wala wajja kubeera mu kkomera gamba oyawalamuka njogera ku kintu nga nkimanyi. Edi n'asooka akuba omwana ennume y'ekigwo omwana n'agwa bwekkulu kati Katero we yagwa ate n'awasa nyimi mulagira n'olukulu najja awasa omukyala momo 19 esi momo 19 amuwasa Katero ekisooka tali muntu w'abakazi Katero twatambulanga ng'ekigambo bakazi ng'olaba abayimbi abalala nga takiriiwo era nze muyimbirizo gwenkyasoosa okubeera naye omusajja nga si w'abakazi naye abasigadde oyinza okugamba batanywa mwenge si w'abakazi era lumu namubuuzaako DJ Shiru yali alina gundi ye mu ambiance nzaateeka ne ŋŋamba Katero tugendeko mu ambiance Katero n'aŋŋamba tunagenda mu ambiance wa DJ Shiru tunagala okumuyimbira agenda kutondowala n'aŋŋamba ekyokuba obeeranga n'omuyimbi oba temugenda kuyimba muleke abeere ewaka tomukkiriza kufuluma era nze ne babituusa abo owandooza engeri gye bambeerako nnyo bakitegeera abo abaana batabaina gye bagenda kuyimba babeera waka kati ng'oggyeko ajeti yalina bizinesi ze nga nazakola zitali za kuyimba era atambula n'agenda n'akola kati Katero wakiŋŋana nekitegeera nnyo Katero wamala okukkirira n'afuna molini 19 molini 19 ng'ate superstar okusinga ku Katero yali asobola yali aleeta n'ebintu by'abantu ebijja Dubai ebala South Africa ng'aleeta ebintu ebyo kati molini 19 atuuka ekiseera nga w'amaanyi ku Katero kati nga Katero ng'ekiteekeddwa okukuuma molini ono 19 omanyi abantu basaba bagenda bagambuuza ndi musajja nekifuba amaanyi g'omusajja tegabeera mu kifuba kati nga Katero ateekeddwa kaza natti kulemezaamu nga wava ku momo ateekeddwa okuba nga agwa buguyi kyesimanyi tuba amaanyi yagayina kuba nalisala ku bakazi be yayagadde kubeebuuzaako nti ali atya kuba omukazi waba alina ssente nga gwe toyina boyi oteekeddwa okuba nga okaza ng'obanga bano baboosiko baffe waliwo ne wegafulumaawo ne gamala nebbanga nga bagamba beekyawa olwo ng'omanya nti omukazi yali atandise okutagalatagalamu naye kyamukisa mulungi mukama w'amaanyi baddamu ne bakwatagana ne bazaala n'abalongo kakati essaawa ya leero momo yafuuka mukyala mufumbo ewa Katero era mukazi we mu mateeka mu mpeta mu Qur'ani mu Bayibuli wonna kyonna kikiri mukazi we w'amatuwa kati essaawa ya leero Katero obuvunaanyizibwa bwe yali ayina si bw'ayina kati luli yalabiranga swing dropper waliwo n'omwana mutano wo n'omwana omusambi w'omupiira kuba twabeerangayo abantu bangi kati bonna baagenda n'asigaza mukyala kati alina mukyala we n'abaana obuvunaanyizibwa bwe si bye biri yabeeranga waka Katero omwezi n'wabayimbi omulundi gumu n'afuna emiliyoni 2 asobola okusasula akazibu ke emitwalo 10 n'alya emiliyoni 1 emitwalo 9 kati byakyuka kati omukyala amugamba abaana bano obateereddewo ki kubanga Katero nkakasanga ntya Katonda eyantonda simanyi nti mu luyimba lwolwo ng'oggyeko empale ennyimpi ze yayambalanga ne sitokisi sikakasa nti yafunamu yadde tampeko yakataasa
naye nja kumunoonya ajja kubimbulira naye ajja Katero waŋŋamba nti mu luyimba lw'ebbaala yafunamu poloti nteekeddwa aba yagigula atya era nze namukubirako nze namukubirako ne mugamba muganda wange kiki nga njagala at least wabagalo kyensobola okumukolera nga nze njagala nkikole kuli ebbanja ku kyeyankolera nze ssaawa ya leero nzolaba sula moto oyo nze sagala nnyo okugera ku muntu ng'afudde tuyinza okuba nga bablogere balinga 150 naye bonna mbakakasa era nga nsibako nessere nga ate ne Katonda yantonda bonna nabasooka okulaba sula moto naye osanga omuntu wasula moto awo n'akuvuma okukutta obusi n'agamba amujja bwasabirira wano watusanga nesula namubuuza wamujjawa ate nze naleka okulanga sula nga simulanga nti ampa ssente wabula nze waliyo kapale muganda wa Edi kuba sula n'ebyokumulanga tabyagala nze Edi yaŋŋamba lwaki totuyisamu tetulina mu motoka naye ng'ate olwati balinga bampa ssente nga ŋŋenda osula nampanga si byakumulanga kati abantu abasika bagenda ewasula moto nga baagala ssente kati n'omusanga onasooka akuvuma okukutta obusi olaba ono omusajja lule wano we tuli ngenda genda nkuwa ekizampu ayambye abantu omu ku bakyali baffe omanyi nti mwami lule wano abakozi balina abakola ewuwe abasiraamu lule si musiraamu we basimbuka bagenda kupakala simale mu emmere gy'ayagala buli mwana ali emmere gy'ayagala kasoba ng'okola walule oba okola ku climax oba okola ku jackies oba okola ku coffee plus n'oba oli off emmere wagikutwalira ewaka kyengezaako okulaga nti abantu bano lule baawa emmere n'abantu sula be yayambanga abasinga bajja kwogera ebirungi nga bamaze kufa abantu bano kakigambye nti nze nakubira Kateero nga njakumanya nyina gye nsobola okumukolera akkirira naye nga ate nze kumanya ekitegeezo ffe twabeeranga mu mbeera zakulanga Kateero akubidde essimu ekibanga woolaba olwaliwo omwana ng'avudde mu kyalo oli namugamba nze Kenzo owulira nga amasanyaze gakuyitamu nze nyina boyi wange muswa Jerusalem yamukubira essimu eggulu muswa napakinga emmotoka mu luguudo nadduka ggulu yonna nadduka ggulu yonna kozimbadde mu mmotoka imagine nga Jerusalem yamukubidde kakati kukubamu omuntu eyakava mu kyalo kuswebe kati eno story Jordan yayinza okugitegeera obulungi nga nze simanyi nti nsobola n'okwambala engatta ey'omutwalo gwabaze twabiranga wa Davicom nga simanyi nti nsobola n'okwambala engatta ey'omutwalo nanga nze Kateero nemugaa wangi nangamba nze Kateero nanga mwana ebintu byokola byamaanyi kati okwenajja obuvumu neŋŋamba kamukubire boyi wange twogeremu n'abeera bize nemmuta kati essaawa yaliro Kateero kyeyalabye akola mu lubiri kuba obadde omulamu kyeyadde akola mu lubiri takikola nti ayagala nnyo Bobi Wine asika bantu anti tuge twebuuzemu ekibuuzo kiri kimu Bobi Wine yagenda mu paliamenti emyaka 4 si bwe kiri negiggwako najja kuba pulezidenti kati emyaka 2 kitundu nga tumaze okulonda Bobi Wine abayimbi bamuyimbira mu kampeyini ezabwa MP kati gwe njagala ompeeyo akatambi nga Kateero ayimbira Bobi Wine era njagala ompeeyo TV emu yonna Kateero akyaddeko ng'ayogera ku Bobi kati yetuvuddeyo kuba MP teyayimba teyakola kino ebiggwa kati Bobi Wine azze mu struggle wano bamukutte n'emmundu bamusibye bakoze eki wetugenda ku gundi ya Kateero alina we yapostinga nti firi Bobi Wine singa tukikebeddeko nange sikimanyi naye nga kasa tekiriiyo nti oluvannyuma y'emyaka gyonna ebiri gye tuvudde Bobi Wine agenze mu kooti awaabye omusabaladde mu bantu bakutta abantu bakoze biki Kateero waaba agamba nti ayagala nnyo enkyukakyuka njagala ope post ya Kateero egi ng'ega nti bata abaana abali eruzira sesuubira nandibadde njijjukira kubanga ayagala nnyo Bobi Wine kitegeeza ayagala enkyukakyuka ayawukana kuba epasi nti babaddewo kuva ku OTT nze ne mu butambi bwa OTT nga tuli wali waggulu ku mapeera mwendi nga tutambula ne pazo oyo epasi twamujja n'eriwe mwendi Kateero twamuleka yeewe nga yeebase lwaki leero kati essaawa ya leero
Kateera alaba nga aliwo emiti egi ebiri naye ng'egyo emiti ebiri oteekeddwa okulinnyako omuti ogwo kuweerippako. Kateero ye nga ye si muvumi nti ajja kulumba Gravity amuvume, Gravity amwanukule si ye kategole ye, kuba ye Gravity akulumba omulumba n'akulumba paka kwewulira bubi, paka lw'omukongokako oba paka lwakkongokako. Kati Kateero tali mu kategole eyo, wabula gino emiti ebiri ogwa NRM n'ogwa NOP yakoze choice etya, oba oli awo gye twandirowoozezza nti nnungi naye ndaba Kateero okikoze kyaba tuleeti, okikoze obudde bugenze, kubanga ne mu lubiri wennyininyini zikyamukisa mungi nabaddewo era yazze mumulaba. Kimanyi Kateero biri ebintu obiraba, yavudde waggulu Ssaabasajja Kabaka gy'atuula nakkiya n'abavubi baali bamuganye n'okusooka okuyingira ku siteegi. Kati olaba wabadde siteegi, kati wabadde siteegi kati baavudde eri ku madala Kateero nakkiya n'abalenzi nakkirira awo ng'agenda ku siteegi eyo, era mu kusooka baali bamuganye okuyingira bamutegedde newabeerawo era nadde ngenda we nalabye nga birimu okusikasika omuguwa. Abasirikale badde bakambwe n'amawulire awo gwe banyoolanyoola. Nendyamu akawaani nenzira eri nze ne ŋŋenda. Nagenza okulamula kikazadde oba nga 15 ng'agiwalampi. Kateero mu kifo ky'okuyimba ennyimba ezize ze bamanyi zisimanyi zishiba simanyi bakuzaala mu bbaala biki ebyo. Yagambye kantumireko kwankompuuga mugambe nti bino birala mukko. Empuuga leka nsookawo katono nnyo. Mpuuga nze sijja walampa kwa ebyobufuzi si byendimu, naye empuuga mu lubiri awo oba ne mu Bwakabaka bwawo tosobola gendayo n'omujolongerawo. Mpuuga munenemu awo. Akati ng'oggyeko ekyobunene Blaze ebirooto byaffe byawukana. Ebirooto bya Success, ebirooto bya Ande, ebirooto bya Davicom, ebirooto bya Blaze byawukana. Buli muntu alina ebirooto bye. Naye nga bayinza okugamba nti tutaddewo ekifaananyi kyeyogeza ekifaananyi kye kyogera kitya. Nze ndaba ebirooto bya Mwami Mpuuga n'ebya Kateero byawukana. Era bwe tuba nga tutandise kutambula Lubimbi tugenda Masaka, Mwami Mpuuga alinga ali mu kunywa caayi, Kateero ali wano tannaana kweteekateeka kusimbula. So ate wawulirizza bulungi nti yakoonye kwani ate bukimbadde yagambye kantumire kwanko Mpuuga mumugambe bino birala mukko. Kituufu. Kakati Kateero njagala emizannyo gy'ebyobufuzi ogyawule ku music. Kituufu. Ekibuzo kiri nti nze sikiriziganya na Mpuuga singa aba kituufu nga yali enguzi, sikiriziganya nakyo. Naye era nze sikiriziganya na mukulembeze wange Bobi Wine kugamba nti Mpuuga yali enguzi n'amugoba nga bw'atyo yamugoba. Ekyo kisikkaanye nakyo. Naye waliwo alternative Blaze abantu bano okuddamu okukwatagana. Gwe yalwenyigamu. Kateero bakuleseewa. Gwe alwenyizemu obwenyizi. Era Mwami Mpuuga twali tumumanyi. Naye Bobi Wine n'amuleeta yalina ensonga ki yamuleeta. Kati ensonga mu kumugoba bino yagembo yali enguzi. Naye tomanyi ensonga ki yakola ki. Era Mwami Mpuuga ne Ssennyonyi Joel babaddeko mu lubiri abantu nga batudde wamu we bati. Hakati gwe Kateero walampye ku stage n'ebinuubye ebyakakaaga oli mu kuwalabuka n'owalampa Mwami Mpuuga bino birala mukko. Kati ebituufu bye biriwa. Ekisooka kya byonna Kateero kyenjagala omanye muganda wange muto wange mu lubiri twali tugenze kudduka tetwagenze twagenze mu byabufuzi. Era badde baaniriza Vice President oluvuganya gavumenti baaniriza aba NRM babadde bangi. Era Mwami Joel Ssennyonyi yazze ku katuuti nga waliwo Katikkiro, waliwo Namasole, waliwo Semakookiro, waliwo n'Omumbejja. Mwami Joel Ssennyonyi yazze. Munnange yadde asobola okufuna omukisa okwogera.
era nga twali asobola kumugaana kuba yakula lead of opposition teyayogedde. Mwami Jolo Ssennyonyi ku stage enene Katero ku yayimbidde ku kira kwoleekaanira yadde asobola okwogererako naye olw'okuba nti twali tuzze tetwazze mu byabufuzi twazze ekintu eki twazze mu kwegatta mu kudduka okulwanyisaako akaleeta Mukenya 23 kabenga kawedde ogwe gwabadde omulamwa nze nadde ensuubira Katero kuba nti olina eddoboozi ddene ogenda kukubiriza abantu okwekuuma olaba Katero gwo mwennyini nkwewuunye n'omanya nti gy'ogenda mu lubiri wagenda kubeera Maama Nnabagereka wagenda kubeerayo Nsanga lya Mbogo wagenda kubeera abantu ab'ebitiibwa n'ojja ng'oyambadde empale ennyimpi ekyo nkwewuunye n'otakoma okwo n'osinziira ku stage n'ogamba nti mwami Mpuuga bino birala nnyo simanyi entegerayo muganda wange wagwa ddalu ennyimba ezaggwa wakyuka obwongo oba olina depression nze mwennyini onneetaaga nzije nfuna abasiike twali muwa Katero nkumanyi nasemba okugana nga tonywa njaga tonywa mwenge watandika enjaga onywa yakukyayi Katero nadde nsuubira okukwata akazanyaga bigabiro wammanga bavubuka bannange mwenna abali wano mwekuuma akuka kasirimu gye kali era katta wabula nammwe abakayina mugende ku ddagala mugoberera amateeka g'abasawo ge babagamba wabula abalina akawuka kano tosiiga munno kawuka kuba waliwo abakikola mu bugenderevu bakuvubuka bannange twekuume twekebeze nze mundaba nasalawo nawasa mukazi w'omu beera naye tugambe nti Katero teyategedde mulamwa gw'abatutte mu lubiri Katero kyentegedde ye Katero alabika agenda anoonya wali stage kuyimbirako kati ye walenge gwe guli omukka ye walenga stage wakyama kati era ye ate nno okumanya Katero abuzaabuza yadde ayambadde n'akajoozaako ak'emisinde era gye yavudde wabaddeyo Oweekitiibwa Katikkiro n'Essanga lya Mbogo yabaddeeyo kaakati oba bwe yatuuse ate wano omanyi Katero nze mugeraagerana n'abakubi b'ebikonde olanga etwano nga tutudde nga tugenda kulwana munnange emboozi ebeera enyuma abakubi b'ebikonde bayingira mulinga noganda oli amuvumidde awo n'asooka amamirira ebikonde noga bazze bateesa ate obusungu abugyewa kati Katero oba olwavudde eri mu ttenti ya Katikkiro wetusana wali stage ate n'awunga kubanga ebigambo Katero byayogedde mu muganda wange tebiraga nti otegeera ate nga nkumanyi ng'omusajja ategeera naye nnyinza okuloza nti ebbanga lyemmaze nga siri naawe wawuguka so kati Eddie omwana ono gw'omu lwaki ali bw'ati yamuwadde depression yamulyako sente zonna yazirya paka kwewulira bubi sijja kwejjako nange bampangayo naye nga ntini Eddie ng'omusanga nampa ezzike nagamba okola emirimu gyaffe ng'omusanga n'akuwa ebiri aye nga nze yankuumiraawo era omusanga omugaati kati namuzza ku mugaati era emuzanga nti omugaati gweka nga ggula nga ngutwala naye Eddie ennaku zankola ne Toomuddi era Toomuddi yayimbi yansanyudde bulungi nnyo nennina yayimbye nina otoyinza kumunenya okukola ku Bobby kubanga naye mukazi wattu ali ku bisubi abikwata ebikutu naye yasigaddeko ku mulamwa naye Toomuddi yakidde ne wansi mu audience so Katero nze nandirowoozezza akyalina essuubi kubanga Katero tavumanga ku muntu yenna kasooka abaawo nze nja kusaba muganda wange Katero yingira studio wabanga bakuzaala mu bbaala lwakola bulungi nnyo osobola okuyingira mu studio n'okyusaamu oluyimba luno ayina n'oluyimba era olulala olw'amaanyi luno olweyimba ne Alien Skin lwazaalibwa kubalumyaamaanyi lukubira ddala osobola okukyusaamu n'ogaa kati bakuzaala mu woteeri oba bakuzaala mu kyaki oba bakuzaala mu zikiti noba nakikwate kyo koyikolidya naye oba tosobola ebyobufuzi ngaewakyogedde birala mukko
ngenda kulaga nti ebyobufuzi birala mukko. Omukulembeze ali mu ntebe atufuga mwami Museveni mukinano oba yali prime minister oba yali ani naye yali alina ekifo kyaliko mu gavumenti ng'asula kololo Kateero njagala owulirize bulungi era omunoonyerezeeko. Mwami Museveni agenda okulanga ekkololo waasula si bumativu ayagala nga yeebaka mu Kampala yonna mu Uganda yonna ne yeesogga ensikobe cwe n'alekawo amaka ekkololo amatiri bona n'abeera mu nsiko emyaka eki ng'ayagala kimu kusula mu makkati ng'ayagala ku kimu abeere ng'asula mu makkati ga Kampala ate nga yatowa ne oda n'akituukiriza munnange najja. Simanyi oba gwe oli mumativu okuva eri gy'osula mu binyindo by'embwa naawe simanyi gy'asula kati takyasobolayo pozi engeri gy'alina momu kati nga momu yakola pozi nga yalina buli kimu. Omanyi n'abasula wano nga bakeetamu wano ku kalenda baga basula munyonyo kumbe basula Salama Road kitugojja kuwoza asula munyonyo kumbe asula wano kale yonna gy'oli Kateero. Simanyi nti onaasobola okuvaayo wegatta ebyobufuzi tukuba obukongo kuba ebyobufuzi bakuba wano abaana balaje tuusa abato abaana balemedde mu kkomera kati Kateero we banakukwata saagala otire naalonga obuzibu kati ebyobufuzi bino okumanya mwami Kateero birala nnyo nga ewakyogedde. Mwami Mpuuga gw'oliko yabba obukadde bimeka? Bamuwa teyabba. Esole bamuwa obukadde bimeka? Gwe bakuwadde mmeka okumugaa nti ebyobufuzi birala? Tewali. Lwaki tokubye endongo yo? Tomuddi we yayimbye tebamwaniriza nga tayogedde era yavuddewo bulungi nnyo nga talina mutawaana n'ogenda n'agenda bulungi nnyo naye ngakuba nti ebyokuyimba abeera katemba ayinza okuba nga Kateero nga yakikoze akigendedde nga yagala tukole kino kyetuliko tumwogereko. Omanyi omuntu akyasinza okukola ebintu bino bamuyita mwami Bebekulu. Bebekulu akola ekintu ng'akitegeeza nga eyakimindi nkyaba muli bagenda kutuula bamufuula topic kati mpozi muto wange Kateero ng'olinayo oluyimba lweyagala kuta niye oba tolina luyimba bo ebyobufuzi birala mukko byesonyiwe bibuuze nze ayatambulako ne bannabyabufuzi kuba nze nafuna chance nembeerako ne bannabyabufuzi nafuna chance nembeerako n'abayimbi kati abayimbi temumanyi byabufuzi mmwe muleke Bwiino yabasoolo ate naye yaddeyo n'abisoma era abadde asoma ebyobufuzi kati yafuuka munnabyabufuzi era ayogera ekintu nga manyi ki ekigenda okuvaamu yafuuka munnabyabufuzi w'amaanyi amanyikiddwa takyakwatibwa nako kati kubanga Bwiino si ye muntu gwokeera ku makya n'omubuzaawo ennaku ezi Kateero n'omwaka ojja gwebaka ekitalya nga tewali akubanja yajjange sitabu wanatoolo kazi Nubian yabeerayo okumala ebbanga ate nga Nubian yasobola okuvaayo wabanga omubaka Seggirinya yamalayo omwaka Kateero huwayo kati bannabyabufuzi bano ffe batukozesanga bupiira mumala okakozesanga osula mu lasiti bbiini Kateero okyalina chansi nnene nnyo olunaku lumu oyo Mpuuga gwoga nti birala mukko kuba kati Kateero kamubuuza ekibuuzo singa Mpuuga amuyita muyimbe kulala ye mbutagende ng'agenda muwa ssente mbutagende mbu yamunyiigira nnyo kale Kateero bunaku wabeera ku kibe kya Nuupu wabeerayo enkuŋŋaana nga tagenda kuyimbirako Kyagulanyi singa n'agenda Emagere nga Kyagulanyi akubye olukuŋŋaana nga Mpuuga waali mbutajja kuyimba ajja kugenda Mpuuga asitukawo yamunyiigira nnyo oba akopa Big Eye ate Big Eye ye nga oyinza okugamba nti omuntu alina matatu anti mu nsi yonna nti abantu abasinga omukisa mu nsi yonna awo abasinga omukisa wano mu Uganda mwami Museveni tomwerijjangako agulina oyo yasoba agulina owookubiri Kenzo oyo omulaba tomwerijjanko mba omukisa owookusatu kati Bwiino talina mukisa wabula ye ebintu naye mwenyewe alabika tabimanyi nange sibimanyi kuba olabe akola ki kuba zino ebyaddala zimwobine kujja mu byobufuzi naye simuwagira yatuga ekisomosa kya napurovinga kakati omuntu omulago bayita Big Eye tomuzanyisa naye alina omukisa anti Big Eye oba yaloota atya naga kaŋŋende Emagere
Fiki Gaza agende magere wala Bobi Wine amunyega wala omwana amuita King Zale abeera nnyo ne Bobi Wine yayita Fiki Gaza n'amwanjula kyembalira akatero Bobi Wine yabuuka abayimbi Bobi yasigala asudde mu ntebe bw'ati naye kubanga Bobi weebale nnyo naye yamanya tono Fiki Gaza King Zale amuleese balina entalo nono alieni ono yayagala masannyalaze era Bobi yamugamba kyokka Big Eye we yagenda ngo bagamba omuntu w'omukisa Bobi Wine amuwa obudde ate nga yali abwetaaga kakati Big Eye yali yeetaaga obudde Big Eye yakozesa olunaku olutuufu mu budde obutuufu anti ndooza mu Uganda zena si okusanyuka nga Big Eye bamudiddemu ani Big Eye bulanzo yali anno talina mutawaana musajja wadde Big Eye muntu gw'okubeera mwenda gwaki n'omuga blood wategedde nti nali simusanyukirako kwe kubeera nga balampa Ezri Kenzo nga tamuddiza n'ate n'atamuvaako naye alaka yakula kati ng'amubeerako era ebya Big Eye ne Kenzo nabo balina ntalo zaabwe ate oludda nga ntuufu ze tutamanyi era nazo tuzireke kubanga Kenzo essaawa yayo katigule gy'alimu si mutuufu kwamuka buli kwaya yafuuse mukulembeze wabula futeekeddwa kukuba nsobize paka kwewulira bubi wabulayo okwanukula tateekeddwa kyovula nti Bobi Wine nze okwanukula ono omwana ow'e Masaka nanyiika katanfe Bobi Wine abantu miliyoni 8 zikutunulira ate ng'odda mu kansala era simanyi ate nga ne kansala ensonga twagyogerako yali ntuufu Museveni abantu babba mabaati n'agala okuvayo okuboogerako n'abeeraawo ng'asirise oba mu kiti kya bukulembeze kati Kenzo yali talina kubeera nnyo w'amaanyi naye yali asukumye ku Big Eye kubanga ekisooka kya byonna Kenzo yagandanga okudda mu Big Eye oluusi nga Big Eye byaboogerako bituufu kati nga tayinza kujja kuwakanya kati nga Kenzo tayinza kujja kukakasa si bituufu era alina baafuna ano basimanyi taddaddamu era nsonga ezo bangi abamwogeddeko naye tamala yadde afunye simanyi Alpha Time nga yamwogerera Alpha Time naye yeetumiikiriza tebannamugambako nti ddamu bamugamba ebyo mumuwaayiriza Alpha Time alinga Blaze alinga ani yenna gurupu ey'abantu abataano jasi banyumya bunyumya mboozi Alpha Time n'agigwamu n'agaawe ennumba ono ngenda kufuna olunaku nti oba olumba simuwakanya era simwogerako bubi bambi wabula faani wa musuuza bwabeera faani wa musuuza awolereza naye nga musuuza takerangako wallahi takerangako n'agamba muntu nti nvumira oyo wallahi tolayira musuuza asobola okukikola nga iwoti yakikola sikirabangako naye ate ffe twali bavume ku Facebook okwo okumala ebbanga weebale nnyo nange sikirabangako bwennyini ojja kukozesa ekulu esimanga Davicom nakukola ki nga nekintu tewali kituufu wabula saagala ojje mutwe obadde ogutadde wali piro nnungi okuteeka wali okutetemi agende wali akaseerezi kateera abaana bajja kukukuba eno olaba balumba wayiswa abaana balumbi wayiswa mufumbira olaba balumba wayiswa kateere abaana olaba bakola posti n'aba pulezidenti omukulembeze w'eggwanga kateera abaana bajja kukukuba baleete maama wo baleete mukyala wo baleete abaana bo baleete taata wo gwe mwennyini okabire mutwala mu bino kyekyaki era njagala mukama wanakuwaccakunaabitakuojja kugiraba giwulirize enkwagala oli boyi wange oli boyi wange nnyo nnyo naye kuva mu byobufuzi si gwosinga okunoone babitusi bayina endungu tandika okujja nga lutegeera naye tandika okulaba abagenzi mu byobufuzi kyogamba DJ Mike wali ofunye olimba olwekala lwa DJ Mike DJ Mike alinaomukanga Mike yagamba yali e South Africa kyawe namufuwa si namugamba DJ Mike alina ennyimba nga 10 nga bubwokoonako ulwokoonako katero olina lunga nga kisibwa kya ggwanga oluyimba mayindi ennyimba azirina
n'obukulu akusinga munnawe bamisa kiwano sikuosinga mu kusemakula eriwaffe munnange ebyobufuzi alimanyi bulungi era sikuosinga bonali mu kayimba bajjukulu lutaaya bowe balina mu kibiina nno ekibiina kiri kirina omuntu ekiva kufawagira abakuba pokopoko twafuga bannakigwanizi kati njagala kulaba muzeemu okufuna obuyimba ate abalongo bwazaala abalongo ate okufuna okusa balenjaga okwesa omukisa ogwo tojja mu ntalo zotasobola nkulayirira kati era tugenda kukukuba ogule empale empanvu tugenda kukukuba oviiyemu n'oluyimba nga tete lunyuma alina esimu yakuwakola promoting ennyimba we yakupromotinga nga toyagala genda ku tv walayi katero osobola okuyamba ogalade siringi ebyo kuba olina kiwali okolebulakuba nkisigenda n'ebyobufuzi ebyobufuzi birabe nga nkuba nti etonya n'ekya omusajja besi yagaa birikula erikulegikusibiiso n'agamba yeewunya abaganda abatagala bufuzi abatagala kulembera nti muti basoma n'agamba omwana ku ura ubakiri yalingira ekonteina agula gate afune miliyoni ensi omuguzi wa gate ku ura omwezi afune miliyoni mmeka n'agamba naye weewaffe n'agamba n'agamba ekolaga ekyetagisa kusoma nze okusika mu siweti akantu kyetagisa kusoma n'agamba abaganda tebeyagaliza abaganda bawe kati era okuba goli muganda muno tuli mukulwanyisa Afrika n'Afrika era kikola nti omukulembeze Museveni omanyi omukisa simulazi 2026 wayinza okuyoola akayole wegendeza nto akyasinza okuba abantu baganda si banyankule ffe tukyasinza okuvuma abakyasinza okusoma naffe baganda era bwe bali mu kwawula ababadde mu lubiri baadde bayimba Luganda puga yabba ebitano puga nga baganda sandemu munyankulu puga akayiba ebitano puga akayiba ebitano samuwuliddemu wana abaganda kati ngenda kulagayo ekipuga nti Museveni yasobola ebintu bino walaebebe kuwe ekibira kyebalayidde isafu gye bakoze bagira omanyi be bajjewo Samuokere kati bakkiriza naye yatudde mu kyali ebifo ebyo babitaddemu baganda kakati abayimbi bagatuulira Mwami Kenzo ne Bebe Kulu ne Simbi nga bonna baganda naye ngaate Kenzo tebasalawo kale nga bonna baganda naye nga tebasalawo bano basamuokero be basalawo nga bano ate nga Samuokere afudde mu ntebe ng'aduumira bano babebekulu obanga kiteeseddwa byamateeka ffe ng'ogyeko okuleekaana waliwo tebibulebwa mu mateeka nga bwe kiteekeddwa okuba empaka yabaka wa Busoga kasooka ava mu balabizi n'okugoja naye yatraininga nnyo mu biseera by'enteekateeka kyoganda yabakwongerako eriggwanga Ssaabasajja Kabaka waffe embaga nakootingamu akantu eddoboozi mpulira olisaze nnyo bweyogera kuotya anti Obwakabaka tebuzanyirwako embaga yonna nga we yalinze sipiika zonna ezaalimu nakootingamu akantu omusajja yagamba puliizi yonna egabwa mu Bwakabaka bwa Busoga nze nteekeddwa okusayininga omukono ogusembayo ani oyo Kabaka wa Busoga abakyabazinga ettaka lyonna nga litundibwa kyonna ekintu kyonna ekikola mu Bwakabaka bwa Busoga yateekeddwa teekako omukono ogusembayo ne bakoloti ayiraba yali yatonda edda neyasaako omukono ogwasembayo okono yakiraga bugeya nti ettaka liri temulikale yalisaako
byonna zikinawulemu ekintu eki anti tebikijja ku mukulu ngasaasa kana afajja emmengo ng'agamba mbu ettaka erigenda okuzolebwa nze tegenda okuteekawo omukono ate ng'ettagira ku mukolo ate ng'ettakaewebale nnyo lwaki yakyogere era kabaka nga asayiningira nettaka lya Buganda asayiningira ani Ssaabasajja Kabaka ani gwasayiningira asayiningire bamwine nti nkuguzizza kubanga ettaka lyonna lyakabaka watulira kuleveyogera ekigambo ekyo kiri ekigira ku mukolo era lwakyalanga ayina amagezi ategeere asobole okulaba alabe doki yakayisawo ku mukolo yakyali kitegeketegeddwa omukulu ono mu ntegeera yange nnafu eiza ayina byali yasayinirako dde emabega ng'ayagala kubikiryalinga nti byamu mutwale taata temumanja sibabanja era ngaoli wajja mu kkooti agati kabaka kyabazinga eyo sigiri kyayi ate ekirungi yakyogera nakiwaba kati oleka nti kyabazinga si yasayininga nti akatambike kaka kati ono omulabo ono muveeko kati ono omulabo nomuveeko kati ono yekyaba kyabazinga so kubi agenda kwogera ki nze dedi yetundibwa mu kusoga nze nga babirisiiti mama okyamma yati agala ettaka era nze nakawulira nnyo 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 ettaka likirawa ngamba nkawulidde bubi nokaddamu negenda ku YouTube nkanoonya nenkajjayo ripoti zae zalingako nyo lipiiti nenkakola lipiiti ripoti z'okusomero weziri poliisi ripiiti poliisi ripiiti omugambye okuddayo sobola tagenda kusenduka tanzireyo yampulirize ebyobufuzi bino bene examples lesi uganda wanekateera ebyobufuzi byayingidde bisuse ku ntegeera ye abeere mu ndongo ye kubanga kateera akyakamukamuta agisobola agisobolera ddala so ekiseera kino kyekugambye katero ngakigambye mu mutima gwe kigambye kubanga nkwagala oli Bwiino indasitule ebyo tuli mu kateeko ambasada Salimu Azizi oba omwimba mutajje musipi yali abeereyo wa Bebukulu Vampino nze nyinza okubanga sandibadde kino kyendi singa sibbo kola zonna kuno nakeera neŋŋenda ewaziizi ne munyonyola kyenkola nekyenjagala okukola n'ekirooto kyange yaŋŋamba nkusapootinga nampa nenamba yeyesimu nemukubira ntubeera nga buli omukubira akwata tomukubira akwata ambasada Sali ate ye yali musaale nnyo 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 naye omusajja oyo abuze yabulirawo ali South Africa anyenyansaasi yadda mufuula maloboozi afuula maloboozi ajajja mugyebale muli mutya bazzukulu muzzukulu ndaala ayina omusajja musiraamu kati yafuna disani kasasa yanoga eddagala ate mu kusuula maloboozi disani kasasa yasoba era kati disani yatula mu kiggwa kati ono yejajja kati disani kasasa manyi akyaza okusuula amaloboozi kati yejajja kati ambasada Sali awandiika ddagala abagambye okunaaba nga jajja agambye kati kasodde akuma byoto bonna bali wamu kasodde akuma byoto naye ambasada yabasookayo nga ye afuusa maloboozi agenda okulaba agagaanye n'ayita kasasa afuula amaloboozi era kasasa ava South Africa nga tafunye ssente alindira ennyumba ye yalubeerera
kuba mmanyi kati kebeegatta abasatu kasodde naye n'oli kati nze ambasada sali oyo ekyo nsonga lwaki nze wenabaleka mu firimu wendi wano n'oyo omwana bamwita James Bwiino kuba sikyamulaba ne Vampino kati kateero Vampino mwali ne mukuziika Humphrey yali kati kateero bonna nze ngenda bakumenyedde zava ngenda wa Vampino ne munnyonnyola muga gumanya beeranga ku Majestic ne tugenda tumunnyonnyola n'agamba ngenda kuba ndi wamu nammwe era njoga Vampino aliko student eyo nakubira siku nagamba waayi nayitamuko naye natandikayo twakoma era nga katigende wagundi katigenda muyimbi katigenda muyimbi gundi kati nze saagala nnyo kwerabira muntu yali ambeedde mu mulamu bwange nzeko ne bano abala abaneegattako beneegattako nti kateera ono ye naye yali mpagi ye muyimbi gwe nasooka okufuna essimu ye nga njogera naye naŋŋamba nze Daxx Kartel omunyeruba ye muyimbi gwe nasooka kati sigenda kukkiriza Kateero kulabanga ekinya kiri kiwasima twagala kujja mu kinya ate osikataka weeyira mbadde nkusaba kuva mu byobufuzi oba okuyimba kuganye kuza Saalongo kuza Abalongo oba olina wagula akataka eyo emitiya noba walina wonna ng'osobola okulima genda olime n'Abalongo naye ekitiibwa kya munnange dde ekitiibwa kya Saalongo bagambanga nti Saalongo obulanga avayo ka Saalongo kimusanga era nga baganga ku kyalo kubeerako Saalongo ogu naye kati olw'okuzala kw'ennaku zino kuki oba oli nga baga Bwezi yazadde Abalongo nogaa tekisoboka tiyazadde Abalongo oba ensi egenda ekyukakyuka bwetyo kuba kati Kateero Saalongo ekitiibwa ekyo ekyaso njagala erinnya njagala oluwa ekitiibwa libe nga likufiitingamu muggyeko engalo waliwo ensonga endala lunaku lweggulo twalabye akatambi nga mutabani wa Bobi Wine first son wammwe eyo nga bamugulidde wange bamwita Derek oweeri ow'emagere nga bamugulidde emmotoka egula emitwalo 5,200 Mercedes Benz C class. Ensonga ezo abantu abamu nga abali mu struggle bafuutu soja ababaddewo beeryankuta nga tebalina yadde 10 nga bwe mbiwulira ne bagamba nti first son ali mu America ali mu kuvuga Mercedes ku nguudo zeeri. Ensonga ezo simanyi gwe bw'oziraba nga ggwe muri abooluganda bameka ewamu nze first born muri abooluganda bameka abooluganda nina abanzirako nga 6 akuddako akola mulimu ki muyimbi akola n'aziiza abadde ankubira na wano top dad ataddako addako yeeyiye mu kika kyammwe munange muli abooluganda ni asinga obugagga sobola bapima naye olina bw'osingako lwaki bo tebakusinga simanyi akati Bobi Wine ekintu kyeyakoze ekyoggulira omwana emmotoka nze namunyiigidde nnyo kaddemu akonko Bobi Wine oggulira omwana emmotoka ey'ebbeeyi ennyo bwetyo ey'emitwalo emeka emitwalo 5,200 namunyiigidde nnyo singa abadde Derek inze Derek mutabani wange nanze Bobi Wine badde mugula ya mitwalo 10 ejja dola era badde manyi wamunyi ekoleke Bobi Wine namunyiigidde nnyo okukwata emitwalo 5 ejja dola n'agulira omwana emmotoka singa mbadde nze wandiguze yakku nga ngulira Derek nze nga Derek mutabani wange mbadde mugula ya mitwalo 10 kulwaki atulaba nze munyini wano mubavu bwange bwendimu naye kakaba nempa Derek omutwalo kaseera singa mbadde nnyina singa simuwa 2 amakulu nti yamusedde omwana ate nga abantu banyiize yayonoonye abanyiize baani abanyiize be baani bafuutu soja ani abaza tebalina bakadde baabwe bagende banywe babagulire profesa abanyiize be baani nkubuuza ekibuuzo emboozi ogitandise bulungi ze nga manyi wanyiize teyandiguze emmotoka nkubuuzayo ekibuuzo mbuuza
singa bukera kumakya Mick Wine n'afa ne bagenda okuziika Mick Wine eggomba ne bamala okuziika Mick Wine ne batuula meeting y'ekika bafuutishoda batuula lwaki tebatuula ate nga bakika kati si ba family Katonda yagigulidde ani mwana we musango eguli waawo abaana bali eri tebalina sente lwaki abaana ba Yasini Kawuma mpulira abaana ba Yasini Kawuma tebalina bano bafuutisibani bafuutisoja bakozi ba Bobi Wine weebale nnyo bafuna omusaala bali ku payroll oba tebafuna lwaki babeerawo nze sobola okubeera we sifuna kutoka pulezida osobola okumpita nga sifuna n'enzija we bali bafuna gwolina bafuutisoja bamanyi basobola okumenyera amannya gaabwe abamu mumenyerayo basatu map media omanyi waasula naye avuga Makex weebale nnyo tafuna afuna yagenda bubwe ng'agiina eri muntu yali kinyozi ku majesiki tomumanyi tugenda mpola yali funa tumumanyi kyamukisa mulungi we yali waali wakyali ayina ekawanda ennyumba ali mu kuzimba ku Ntebe Road takyapangisa newaaba apangisa amaka gazimba ku Ntebe Road edi mutwe okiyinza okulwala emyaka 10 okufuna singa mukaba batakuyamba n'olonda bulonzi waliwo naavuga kawundo jeno simanyi sauda madada simanyi madada waliwo ono simanyi Jeno Gaddafi bonna balina ani abadde amanyi Jeno Gaddafi wabula yalumba alieni sikiini bweyekusa ku Bobi Wine katali bulungi ali bulungi ne ku mikolo yayogera kati weebale nnyo kati ekitiibwa ng'ekyo Bobi Wine tateekeddwa kuwa na baana abo ssente bateekeddwa kumufunirako ssente kubanga Bobi Wine yafuuka bizinesi tateekeddwa kwata ssente empitirivu bwe zityo n'aziguliramu omwana kati oyagala azifumbisa emmere abamu tebalina ssebo ani yagala ateekeddwa okufuna bani aba naatukolera nga mwenna muyina bani abagenda abamu tebalina kubeera kane kino kankigambe nze nyina mukono gwange gwenkola naye ku paneeri ayagala nnyo Bobi Wine nnyo era oya Bobi Wine yakuta naye jjo nabadde ekamooki nga nnyumya ne bamwogerako naye gyaki bamwogerako ate banafuya munafuye nze ate galaga bampaki nze nga bwakedde ku makya kino kanjogeeya nze njagala enkyukakyuka boyi nze gavumenti wa Museveni noogiraba seegomba yadde okubeera chairman LC1 mu gavumenti wa Museveni nze sirina kifo kye neegomba muno president waba promoter ate nze n'okukulembera sirina mwe neetaaga kukulembera amaka gange gammala kubanze nkulembera waka abantu basukka mu 5 nze tuukaka ne bambuuza nga baffe nempulira nga nkoye bagambira mumbuuze mulundi gumu mundeke namwe ono akuviira ono addawo ono akuviira era nze ntuuka mbagamba bane mwasiibye mutya saakumalako baana bange emirembe okujjamu bagamba kimu tomugezi wabazze mubuuza mayigiriza empisa naye nze saakumalako mirembe egavumenti ya Mwami Museveni sirina kifo kyeneegomba kukulemberamu kubanga yo newoba nga oli mulungi kasi ogiyingira mulanga kutulugunya butulugunya kakati Bobi Wine nga bwakedde ku makya nayingira Entebbe awo oba Nakasero kulayira nze nteekeddwa kubeera bulungi kubanga baganda be 10 abamuli ku Lusegere 7 bammanyi mukitegedde bulungi naye nze naganda okugenda mubafuuto soja nalonda bwenfunira byokola wate balina byakola ndowooza era misinde nze naganda okukola ki naganda okugendayo mu abo abaana naye Blaze abaana nze soogera ati mbakkakkanya bafuna nze nyina bemmanyi ono gwenda bamuyita tubeera naye mawulire yagula ne zirenzi ziri empanvu nze nyina abaana bemmanyi abali wa Bobi Wine nga bagendayo abaana bana nga baavu bazibu essaayo kati nyinza okuba nga mbeegomba abo abaana bafuna era nabo bye bafuna balina bye bakolera abaana baabwe kituufu ewaka nga tetubimanyi woŋŋamba nti banyiize fuutu soja mwetereze munyigidde bwereere kakati mumwagala Kampala atambuze ebigere nga ate wayina obusobozi nkugambye singa nze Bobi Wine nga mbigulira Deriki ogula ya mitwalo Allah sijibasonza era nenfuna chance manyi
nja kumitingako Bobi Wine naye mulibadde Inshallah. naye kyeŋŋenda okusooka okumusookerako kumunenyagulya mwana motoka ya Aleese Emitwalo 5 mu 12 mitini nnyo. Davicom muleka naawe oli mukudaalira ate ffenna wano ssebo Andi gwe okuzaalibwa mu maka amaavu si wuliriza okuzaalibwa mu maka amaavu si kibi naye oteekeddwa okukola n'otafa nga oli mwavu. Okuzaalibwa mu maka amaavu si kibi naye gwe oteekeddwa okukola osanyuse abantu oleke kufa nga oli mwavu. Okufa nga oli mwavu kyekibi. Kati Bobi Wine balogenzeko ebusaabalawo omanyi nti Bobi Wine ebusaaba ayinza okuba nga basoloza miliyoni 3 olunaku oba 5 n'okusukkamu. Kale katubale buli wasatu basoloza akatwe miliyoni 5 kyonga biiki ebbanga lyebadde basolozanga sente zigulya mwana waabwe emmotoka gyebaguze bazikusolooza nga nakula zivudde simanyi leader of opposition simanyi zivudde bweru era Bobi Wine watagulya mwana w'emmotoka ne ba MP nawulira babasalako ba miliyoni 10 buli musaala beetaana kujjako 15 watagulya mwana w'emmotoka ekisinde ng'okiyirawo mubiri mungi Davicom tobanga oli ku payroll nze Bobi Wine kasooka agenda mu byabufuzi namulengerako lumu twali mu kuzikwalata wa bukagga lwe namulaba nga ali awo nga ndi wano nemulengerera ku TV naye waba tasobola kugulira mwana w'emmotoka ani aba agenda okugigula yateekeddwa ogigula nga muwoozi kati mukompelenga Kampala naye ate muwoozi alina abakumye mumwogerako ki alina esooka alina eddako atambula n'emmotoka nga 5 naye ne Museveni yakola bubi. Muwoozi musajja mukulu alina ssente ze kati ndowooza Kampala ogenda musiba pampa eri amaze okugyononamu. Kampala aweza emyaka emeka nga 17 aba muto abakozi kyogamba Kampala talina simu ayina waliwo omuntu akwata essimu aba agikozesa era babagulira abaana iPhone 15 abo bonna abo n'essuubi ow'emyaka 5 Bobi Wine ebintu bya abadde yalwa agwanidde afuna esimu y'emitwalo 10 ye miliyoni 8 iPhone 15 ate bukati Bobi Wine nga nange nina 14 ng'omuntu omukulu kati gwe kikusumbuwa ate bwavu nze mbere ne 14 Bobi Wine evo gyaliko agamasimu si yagagula baweza muweereza bawabirabo namugaze tuwadde omwana alimu ezo levo talina budde budawombo alowooza essuubi yamugulira essimu kituufu wabula afuna birabo abaana bonna tubawadde ziri 16 yafulumye kati bonna abagagga bamiitinga Bobi Wine yokkiriza gaani webala okumiitinga Bobi Wine namuterawo ekisawo kya ssente namugamba nkuwadde ebi buwi mpuuga muleke kati mubagga oluvaawo nga yambuka mu State House kati leka mbuuze kati ye abatafunye enguzi anti wuliriza bwava nga bambuka mu State House nga bagamba omukulembeze akawumbi kaako ogira owangala mu ntebe Laira muzeeyi abagagga bonna ebakola nebefuula abali mumuwembuzi twali mugagga avaayo wano naga nti njagala abakulembeze babawa ssente ezo twali mugagga avaayo naga njagala nkyuka olina muwaka wumbi Museveni beera mu ntebe Bobi Wine ali mu level efuna ssente ezo ne Museveni azifuna era nga olwa twali mugagga ali mu Kampala wano ekitegeeza Museveni ssente zagabira abantu tegaba ku ssente za muwa musolo agaba kuzize ze banaye ze bamugabira olina boyiwo gosobola okubira nakuwa omutwalo gwa dola ate emitwalo 2 era kati Museveni abula atya omuntu amuwa akawumbi nga ye mukulembeze w'eggwanga yola kiyinza okusoboka waliwo ne weyazisaba mu covid nagamba mumpe ku ssente bamuwa Bobi Wine mwennyini yateekawo nga twali tusonda ki bateekawo akawunti neziyo nezifirizi n'abebweru ne baweereza bekyakabbo yakayisa kati okugamba nti bonna basaba omugagga ave ewa Bobi Wine n'agenda ewa Museveni namugamba togeza n'ova mu ntebe eyo ng'amaze owa Bobi Wine emmeka kati ye Bobi Wine kwatoola n'agula omwana muka miliyoni mmeka 2 kati musimanyi bafuuti ki soja emudde eno emmotoka gwe nenya bazaddewo butaggulira
tonenya Bobi Wine nkugambye nze nga bwakedde ku makya nga nze Bobi Wine nye ng'abaana bambadde obukofiira naawe yambala bambadde ovulo omanyi projekiti y'obukofiira ya Edi Mutwe ekofiira ka mitwalo egi olimba sokoleke projekiti y'obukofiira ya Edi Mutwe sente za Edi Mutwe baleti ya mitwalo egi awo abamwagaliza bantu kakati bafutu soja bakulyetingawo bizinesi nabo kino ekyokutambulira ku mukulembeze soja omu gwenkugambye gwempagira munnamawulire yafuuka munnamawulire tubeera naye mubifaananyi eyo bamuyita ki yagula ne kamera ali established bulungi yaterera takyali mbiri katula nti ye yafuna yabeeranga mukwekweka ali kasimu ayogera tayagala kweraga nti nga newemukubira esimu n'omugamba ke ayimbuulire ekiri eyo ate abaana babatiira bwereere ne kati yagula abeerawo wonna wonna woyagala abeerawo gavumenti ebadde alina omuntu gweyagala nga lwono mu Uganda tekitwala bbanga ng'emunoonya nze jjo nabadde luli nali awo nga ntudde awo nendaba Saala Henza ng'ayingira ono yadde abeera e Dubai yali mukyala wa Ichuli simanyi yali wajjati wa Ichuli namwandu wa Ichuli ogamba Saala ke Saala Henza ne Hadija Kigozi be babeeranga ne Ichuli kati Saala Henza nga mukyala wa Ichuli ekiwala ekyeru esaala ke yali kaali kabeera Dubai akawala nga yesimu namawulire kaali kabeera ku TikTok ku Facebook Saala ke yes kana akaali ka TikTok akakola simanyango bakazaala nazale nakuze simanyi mukolere embuto ni computer kawo ne kayinge ne muyita nga yebise mask yambaye ne galubini nga yebikire neze namulaba amaaso ne mulaba jo ne badde mu lubiri ne mulaba nenga bakubanga government yabo era yayina ekirozo mu government emunoonya government yabo ate abaana tebakubanga government bayogeranga bibaluma Museveni byaganye kukola kati ye alina ekirozo mbu Museveni amunoonya era kyovula atambula yebikira yemalako emirembe naye nga Museveni tamwagala nga bakedde ku makyanga Museveni adde amwagala baya n'obeeranda ne bakugjayo kati bana abaana abatambulira ku Bobi Wine balina chansi y'okukola bizinensi endala mpitirivu ne balema okubeera nga batayize okujjawo nga baŋŋamba nti kuno bagufuula mulimo basasula payroll waliwo Davicom mentality yali mu baana nga tugenda mu kalulu ka 2021 abaana balina expectation nyingi nti 21 January waggwerako Bobi Wine agenda beera mu State House era nga basuubira ebifo abamu baali babyewadde mu December 2022 baali beewadde ebifo era olunaku Bobi Wine waligenda mu ntebe bonna wali bagendemu nga nkyali munze awo bonna ajja basookera okufuna y'ekifo essuubi ekitegeeza mulirina nze ŋŋambye olunaku Bobi Wine waligenda mu ntebe namamaga tumulayiza abamutembeeto bo basoozi maama nnyabo ekyokubiri baganda bange abo saagala beerimbe nga tujjako byabireko ebyokuvumaavuma abantu abakulembeze abo somanyi baminisita bannabbanja simanyi baminisita Kasolo simanyi bakatuulamu munnange era babeera mu bukulembeze bakyusaamu katini bwe bati ne bajjamu nga banabo era ojja kulaba Bobi Wine nga anaaba akoze esafu ey'amaanyi ajja kunenya agambe Joel ono kamuwe ekya vice president chairman Nyanza ono ye ng'egyali nti atunda kaadi mutunzi wa kaadi kasigaleyo eri ajja kukola emivuyo era ojja genda okulaba ng'abadde mu bifo bye babisigaddemu aba NRM nga bakyuza mbukyusa katini nnyo kakati ffe bagiwadde omuliro tunoonye Bobi Wine paka kwewulira bubi nga tetukyamulaba nga bwakedde ku makya munange ebyobukulembeze birala nnyo Edi Mutwe tasobola kubeera bodyguard tasobola mateeka tegamukkiriza ono ateekeddwa kuba abasirikale Edi Mutwe civilian era bamuwadde nnyo ateekeddwa kugenda mu kiyungu oba kale ateekeddwa okusigalawo ng'asala kale Bobi Wine ngeri gyamwagala ennyo asigala kuba musala enviiri naye okumukwatira mu security Edi Mutwe okumukwatira mu security kati ensonga eno ogiwunziko ogamba abaganda bange yakoze bulungi ogulira omwana emmotoka yakoze byose yaguze emmotoka ya sente ntini yamugulidde yantini obukadde 2 butono ate kugambye nze mu bunaku bwange Derek ankubira nga yagala data wa mutwalo ne mumuteerako
kati ate singa mbadde nnyina singa nkuba mu MTN nembagamba oyo omwana mutereko data wa mwaka singa nkuba mu Airtel nembagamba njadde likabe data wa mwaka sagala mu musumbuwe kati ngoge ndi 16 yazze singa Derek yagikutte dda ngali kuli aseereza era Kampala waali nganze ye Derek singa namuwadde n'abakuumi bamukuuma kati ngawo ba Gaddafi nga bakuuma Derek ngola ba Edward bakuuma Bobi Wine kati singa Derek bamukuuma nkugambye muwooza ayina abakuumi lwaki ye Kampala tabafuna amuzi musajja mukulu tomuteeka ku level za Kampala ani nkubuuziza Kampala omuntu osobola omusiba pampa CDF kyenkubuuza omuntu asobola okwambala pampa kuba buli muntu abeera mu pampa Kampala kyasobola okujambala Kampala mwana wa mukulembeze eki ow'ekibiina ekivuganya gavumenti ekya Nuupu mpozi nga totegeera butegeezi Bobi Wine yakulira ekibiina kya Nuupu ye mukulembeze waakyo kitegedde bulungi oyo mukulembeze kati oli mwana wa mukulembeze w'eggwanga ate nga CDF anti omukulembeze w'eggwanga kati waliwo ne bana abalala nabo bakulembeze nga olasomya bana Patricia asimanyi baani gwe kyoŋŋamba gwe Blaze kyoŋŋamba ng'oggyeko gamba nti obukopi bwe bukusumbuwa gweoyagala omwana wange avuga mukaya miliyoni 2 nguli oweeyo 5 bamugulirayo ng'eyo 15 ng'ate obusobozi mbulina obwe bibiri si kwerabisa ate kwerabisa ki Bwiino miliyoni 2 zeserenyi ku level ye si nyingi ku ye yadde lwaki omunenya nga agulidde omwana emmotoka bwegani abamugulira abo kyogamba mumaka gaabwe tebalina bibagula babirina gwanalabirira abaana bo nze kati oyagala ani abagulira omwana Bobi Wine emmotoka ono gundi Jeno Megadi yagulira omwana we emmotoka oba ya mitwalo oba bagamba 10 ejja dola wagirako success ya Jeno Megadi ku birthday yagulira omwana emmotoka gwokyali kuya Bobi Wine y'ebibiri nze kwe Bobi Wine ke musanga kimunenya kiri kintu eki gulira mwana mmotoka ya Aleese yamusedde ate ye muwooza ayina n'abamukulembera muwooza ayina fungwa balabala oli CDF noona ajja kubeera Kampala deeteka emmotoka oli CDF Kampala deeteka emmotoka nga ya mitwalo 10 nze mwenyini nkugambye singa nze Bobi Wine nga Derek gwengulira nze mwenyini adde mu mutuma ne mugamba basobola okukola emmotoka nga ya golodi mwekibasumbuwa bunaku bwammwe gwe nolowooza n'abalala banaku omanyi wobeera kusaanya kwini awo ng'otambuza bigere olowooza abantu bonna batambuza bigere kaka ate wogenda mu paaka olowooza abantu bonna balinnya takisi kumbe waliwo n'abeevuga kyenjagala omanye fe Blaze ekikozesa ensobi tuli baavu naye nga twandiyagadde abaana baffe okubeera obulungi wano nga bwakedde ku makya ne bagamba nti Amerika kati eri visa firi buli muntu agenda Museveni Uganda agisigala mu bwogu lwaki oba ogenda kubanga ate kitegeeza oyagala ebirungi abo benyininyini kugambye gwe manyini oŋambye oyo yali abeere wa Bobi Wine kati yagula kamera yagula n'essimu yali ku ssimu edda guli butekino naye kati ali ku kamera z'amaanyi essaawa ya leero Bobi Wine yatuuka Blaze Bobi Wine muyembe anyeenya buli omu n'alonda buli muntu nanya n'akola ki n'alonda ebigumu kakati abo abaana baganda bange bafuutu soja bw'oba olabanga Bobi Wine olina kyosobola okumuggyako n'okola bizinensi kikwakkula ogende okole bizinensi kubanga kyoli mu kwagala ekyekyukakyuka kiyinza okuba nga si kyaleero oba nga si kyankya naye kirungi n'enkyukakyuka okujja naye kusanga weeteeseteese tuleke kulowooza ti tuna Bobi Wine mbwalya agafaaga tufuula bulungi wanaatuwerabira si abantu boka okusanga betugidde mu nnyumba naye ng'ate abaana balina kyasi sente bazifuna kati gwe buli muntu wooli bw'oba okubira oluseke wonzise bwoti gwe kubawa oluseke okulyetingawo ka bizinensi kabeerewo bw'omukulembeze watuuka nga alina gyayagala okgenda genda bw'ovaayo nga ku bizinensi era nsubira bangi balina bizinensi zaabwe bino eggwanga ery'okukyuka fani tumanyi omutozi Blaze wanakyusiza ggwanga lino Katonda akola ekintu kyoba tosuubira
mu budde era bw'otasuubira bwekyonga nti abantu abali mu Uganda Museveni yasinga okusoma tujja tugenoonyeko gye yasomera ojja kulanga alina n'ekibuzo kyeyagwanga kinafu yafuga ng'alinamu ne repeat again ng'alinamu n'enzange naye yali obukulembeze kati ebyokufuga ebyobufuzi Katonda yasalawo omukulembeze kituufu kubanga era yeyamuleeta ffenna twagala nze enkyukakyuka njagala boyi era nze okumanya njagala enkyukakyuka nageza ntera otandivulaga nti nga byaddala nno si byalwali nebaga nti Museveni eri wavaako tufuna omukulembeze omulala gwofa nebaga abaana bajja kusigala munzita nze mbonaabona gyembonyebonye ku mulembe guno saagadde likakisange sikyagala naye Blaze wematuzadde abaana ku mulembe guno bali mu kubonaabona ku mulembe guno babonaabona kyekimu naffe lwaki nze mba sivaawo ne mulekera obulamu obulungi okusigala nankubira essimu njinyige mu mbirizi bwe nti kibi nnyo anti nze Deriki namuweerera waali naye boyi obungeeta bubungeesi naye kati nze enkyukakyuka njagala nakuba nti yo Museveni ye enkyukakyuka yayagala yakigulu ate bwe wenji atayagala kati kyovula ngamba baganda baganda nti oba balina ebyokukola tukole ngetusobane Katonda enkyukakyuka baligireeta kubanga tetumanyi Museveni avaako kubanga n'omukulembeze waffe getukkiririzaamu agenda atuwannaku yatugamba tajja kulayira n'alayira n'atugamba tasobola kugenda bweru mu bazungu n'agenda kati yagambye ate abakulembe abazungu buli mwezi simanyi buli mwaka $1 million mmeka kugamba omukulembeze naye atumalamu maani ensonga tubadde ku social media leero ne tulaba akatambi ka Patricia ne Victor Rose Bosco musalu wali wakayembe tukole ate abakazi mbadde mulaga banka ebateeka ssente tubalaba Victor Rose ne Patricia nga bali mu motoka benywegera ndowooza balinga bagadde tulaga nti bali mu relationship naye nga tukimanyidde ddala nti Patricia tanaweza myaka 18 Victor Rose muyimbi wa ggwanga ensonga ezo nga gwe promota w'abayimbi simanyi lwaki abayimbi ate temubabuulira Patricia alina emyaka emeka tanaweza 18 alina emyaka emeka Patricia alina emyaka 17 alina emyaka emeka agiwezezza emyaka Linda Patricia alina emyaka emeka 17 wamuzaala mwaka ki asinze namuzaala ate obayo ty emyaka tekasiga omuzaala Patricia alina emyaka 17 wamuzaala mwaka ki tusobola okuba essimu n'ogikubira nnyina negikubira abamumanyi Patricia era ayingiddeko mulumbu n'avaayo ng'awenyera Patricia yali agezeyo ku polisi nalipooti nga tebamukutte kati omwagaza ki ekikusumbwa kunywegera Dr. Ruvu mu motoka mu kisenge kyokola kine mukazi tuba tulina omuprotecting anti mwe baani mwe baani nga bali mu sekta kati ogenda kukola bwoti toddamu kumutegeka gwe ate nze mutegeka kati omwagaza ki bano ababiri kiki bakoze ekibi obavunaana kwenywegera mu motoka yaabwe yakaweza emyaka 2 naye wamuzaala mwaka ki ate nze namuzaala emyaka 2 akkirizibwa okwegatta akkirizibwa ye kati musango ki yakkirizibwa kati kyogenda okola nokupatisha kiri ekintu eki otegedda kukkirira kibuye ku polisi n'ovunaana omusango neyayagadde omwana ataneetuuka ate Patricia gwoyogerako ayinza okuba nga atambudde ensi nga gwekuba bukoma nsimbibwa era yali Canada kyakola akimanyi wabula ndowooza gwe kyolaba kyendabyewo ekikuyisiza obubi kwenywegera mu mmotoka mu lwatu ate akapakatagwe kajja gye tuli akabaka oba nekira gwe kulanga omulaba kubanze Patricia ebbanga lyonna lyabaddewo nkakasa Patricia aweza emyaka 18 agiweza Patricia akola oluyimba lwa City Rose nga ali myaka nga5 omutazina luyiseeko emyaka emeka oluyimba lwa 2015 alijja emyaka emeka gwaba yayina 5 nja kukuba oluyi 5 gattako emyaka 8 kati alina 13 kitegeeza muto nnyo asukkawo ali mu myaka 17 ate ng'ogaya lukala ayina 5
Patricia yakola oluyimba olwo ng'ali myaka nga 10. Nga 10? Okola oluyimba olwo yaweza 10. Omwana yali muto. Akaana kali mu bupale wano gundi akali akaana akato. Omuto abeera mu pampa. Toli muto ayambala ngoye. Omuto abeera mu pampa. Patricia tannaweza 14. Anti ne nkubuuza tannagiweza kituufu. Olina olunaku lwolabyeko Patricia agenze ku poliisi okwo abantu bamukutte. Mwasooka ne mwogerawo mbu yajjamu olubuto. Era twabiraba wano. Sabyogera. Amawulire gatambula. Kali ku kitanda ng'afa. Mwaka nga kaakati 2023. Abaana obulamu bwe balimu. Nze sinawangana ku bazadde be. Kikiwayi nti yamayooka. Obulamu bwalimu bwe bwayagala. Wabula nze ensobi gye ndaba gye baakoze kwe kukola ebintu byabwe ebyo ne babita mu bantu. Ate Victor Rose azze mu ka video kolabye ng'agamba babbye essimu. Victor Rose ye yaliwa. Yoyo mulenzi. Hani zaamu mbasa bamanyi okuno nga ategedde ennyimba zaabwe. Aka Katonda mu ggulu. Kikomando yayimba kikomando. Yoyo. Victor Rose. Ekikomando. Yakola gwali ku Kingdom. Eno kaya munsi bankonyo nga simutege. Abayimbi babasomera abo nabo basumbuwa. Kati yoyo eno ko waba bitusi ya munsi bankonze simanyi Dr. Rose. Bakubirako nesimu nga bamwetaaga mujjukidde. Yani ngamba enoka ne musabe namba ina ngambo mukubire muganze kule kibuloke ky'emitwalo 3. Ate ayimbira 3 muyimbi wa amaanyi. Era techa kuyidi agenda kuyimba wa. Wanji mpayo sosatu z'omumanyiko. Ngenda kebera. Okebera nkebere. Ate kati nze sijja genda kwa. Kati nze kule sofi gyagenda okuyimbira enkya. Nkuli mali kyesha gyagenda okubeera. Kuna bitu sijja bagenda okubeera enkya. Bemmanyi bano kye bayina ensobi gye bakoze eri emu yokka. Kwekola public. Aha, yensobi na gye bayina. Ne Dr. Rose, Victor Rose, ogambye mwana muto. Mu ayakaweza nga 2 mu. Hatona akuze. Nesinga Patricia n'avayo n'atugamba. Tinayingirako mu luumu yawali nenvaayo nga mpenyera ndaba ku poliisi omusango. Ajja kuba muto. Era aliwo omusango ogwali mu kkooti ng'omuli agamba mu baakwata omwana we. Ne babuuza omwana ekibuuzo n'ataga baamugamba ku buliri walinnyako n'engatto. N'agamba aye engatto nazimugjamu namugamba ate gwe baakutajjamu engatto. Nze ebbanga lyenda Patricia. Simulabangako nga akutte essimu ye kuba alina following nnene. N'agamba nabadde Madagascar ne bankwata. Kati kiteekeddwa okubavunaana kwenywegera mu mmotoka ne bata akatambi. Bagenda kwonoona abaana baffe ate abalala. Singa bakola ebintu era bikolereyo mu kisenge tebalina mutawaana. Era Patricia amanye kigenda okubivaamu. Kwanza muwuliddeko mu bantu bangi. Murangozi lesi namulira ku simu ye Phoebe wa TikTok. Namulira ko mbwali eyo. Kati kitegeeza yakula dda lwa bumpi. Paka nawe olwungi ojja kweyita muto. Kokampi bwe kati. Nawe siri muto. Nawe olw'obumpi. Ate nkugambye Patricia akuze mulaba. Anti abantu abampi bonna balowooza nti bato. Nze siri muto. Kati goba munyobola kuba nti mumpi. Kyekikumuyisa omuto. Simanyi naye nkalabye kaana kato. Kaakati nze kyenyinza okuga Patricia. Muto wange ekintu kyemukola ekyo bw'oba owulira nga okyagala tekiina mutawaana. Naye ndoza yamala n'okusoma. Alaka takyasoma. Ekintu kyakola kino kirungi n'okikola mu public kyensobya eriwo nti oyina abaana Patricia alina abaana abawala bamwegomba. Abatono abato ddala era kwata twali mukulu amwegomba. Ayina bato myaka 14, 13. Kati Patricia w'omugatta n'ono gundi ono yafumbiddwa mu kizungu. Yafumbiddwa mu kizungu? Ono gundi. Ani yafumbiddwa mu kizungu? Ono ayeeyambula n'ato gundi ge yali aweerera ajati ku lusuumu. Nikolo. Yafumbiddwa mu kizungu. Nti abaana abatuuka ekiseera kalye yaabwe neefa. Wano waliwo omuntu omu yali afunye omulimu e South Africa. Kati bamuyita South. Kati asanga bayita meeting. Kati director wa company ajja. Oli ayogera amannya ge. Kati wagoogera jjukira internet. Oli asama amannya. Olwa Saamu bw'ati maama
nga bingi biyitirivu director yasituka busirusi nagawe tasula kubeera ambassador wa kampuni yaffe yamutikka ne bamuze naye nga yabikola dda nga tebisobola kuvaayo kati Patricia ekintu kyebakola kino bakikola mu ssanyu naye Patricia akatutuka mu myaka 25 nga lwo kampuni emwagala bagambe nti abeera ambassador oba bukiikira bamaama alina abantu bakolera obulango bayitirivu bonna era waba bagezi bagenda bumugjaku kati ebintu byakola bimaye nti birina bisobola okumuaffectinga mu maaso eyo bakole ebintu byabwe nga bali mu kisenge tebona kibagenda kukakasa fe Dr. Luzi simanyi Victor Luzi temutukakasa babikolakola tuwayo kyagenda kukola nga kipya wabula kikuttira kaliyayo mu maaso genda mu kisenge wesibire Victor Luzi abadde bamuyita mu masomero ayimbe kuba bayimba mu masomero abo babeera nesho mu masomero empitirivu batandika omwekengeza abaana abali ku ssomero ajja kwagala abaffe era abamasomero no mumugobe tebamugoba focus yamanyi okugoba n'abaana b'amasomero ayinza okuba engeri gye bali nti bonna asobola okujja ne musanga wange nesimukuba nga aba anoonyawo okumusanga omusazi ng'akonkona newaba abuze mukuba gy'abaguta mukuba gy'abaguta tasobola yadde okukonkona newemba akera okubiza mu simu ya Derek ne kwefaanyi kya Patricia Derek naye ateekeddwa okukubwa kati waliwo omuntu nga gwe oteekeddwa kumujja kubatayona abantu bo balala n'omuleka n'abeere kuba ye Patricia byakola abyagala era asobola okuga nti awo wali mu kavubu kamuwaga kyokka agamba kavubuka batawunya nkwawa nagamba twali mu kavubuka kibula nze kati era message eyo ereddeyo egenderedde ewakati kwakati yamukwasaganya era yeyayiri Patricia ono omuyimbi kwakati omuyimbi buvunanyizibwa ba management okumufunira omukazi okwegattako okubeera nga omulimu gwa katibulidde repactionza kugira ku ebyo ku lwa brand ye kyoŋŋamba buli muyimbi ng'omumanaginga gwotegera omufulaba okwegattako waliwo abayimbi ba mirundi mingi waliwo nga enoka omanyi abakazi basatu gyanaaba gyatwalira abayimbi waliwo bamaneja nga enoka newabeerawo bamaneja nga beta nti enoka abayimbi bakwasaganya bali bameka basatu kizibu nnyo leeta order direct ate waliwo bamaneja waliwo ne bakatumwa kakati kati kyogamba katumu eri oli Victor Luzi simanyi nkolagana yaabwe asobola omubuulira simanyi nkolagana yaabwe okubanze mbadde simanyi bimukwatako oyo omwana okugambye okumutegera enoka yali ngaamuŋŋamba naŋŋamba waliwo omwana wali tomufunira mirimu ngaamuŋŋamba mubuuza yaani nga simanyi Victor Luzi nimugamba ku nnyimba kati agala okusamu ennyimba nga nzuulira nga nali nzuulira naye nga simanyi muyimbi iwe wakola ki era ddala waliwo abayimbi banyize nga sibalabangako olaba oyo omwana bakuwe kyonywa nze simulabangako abaana jasi kyeyinza okugamba nti ekintu kyebakoze bo nga kyebakola nga bali babiri tekirina mutawana oba kibateera public bwe buzibu nti oyo simanyi Victor Luzi naye mwennyini nnyini kubanga ono Patricia talina kyafiirwa okujjako no Victor Luzi yalina kyafiirwa ekyokuba atunule management gyalimu okumanaginga nno omuyimbi si kyangu nno wabanga kati era asazeho okumukwatako wanaamuta era mpozi agenda mu bimaama no naye Patricia talina kyafiirwa talina kyakufiirwa ye ate wanaate ono agenda kubakombulana so Dr. Luzi gwe nnyinza okugamba nga yadde simumanyi ebintu by'okwegatta tebirina mutawaana naye omala okwegatta mu kisenge eyambala fuluma genda tebatuyinze nakuva mu kisiibo naye ebividiyo byemuteera abantu kuba amasomero gye bakugula abamasomero bajatandika okukubaaninga kubanga kyogenda okuyimbira abaana kuba kati abaana amasimu abaana bakulaba ate ojje ku sitera nako okuba obufaananyi sente gyobadde ogijja ate nga mwerikodi kuba bakikola bakigenderedde bakwata essimu wabula kyagenda okukola agenda kugamba nti essimu ye bagibba naye essimu Victor Luzi simanyi Victor Luzi munnange tutegeera essimu zibeeramu password kati essimu amala ogikubbako ng'ogenda kugifulashi nga tujja kubuuza bosi kuba ebifaananyi bisigala kubanze bwepa bosi essimu ogiflashinga tewali kidda sina kina kinalindi kyenkomyewo
muleke kutufuula nga baana bato mubanzibyeko essimu yange oluwamala okubako essimu napostinga ebifaananyi byo kubanga oyo omwana bombiri tebasobola kubanga bamanyi essimu nga teziri mu password tekisoboka so kati muleke kutufuuna baana bato naye gwe tunulya kalyayo wagyeraga nawa gyova then olekotandika okukolanga obutambi bwobwo ngaotuteera fe tubusiima era tugenda kuwa likes tugenda kwongerayo lwakuba nze sinza kapositinga naye mmanyi waliwo abantu abalala kati nga gwe bajja kuwongerayo era ogenda kubeera serebu w'amaanyi nnyo era mu kaseera mpawo kaaga ota oluyimba onaamala okuta oluyimba Patricia omulekaawo akuba nti ye muwala muto ajja kufuna abalala ajja kgenda naye kino simanyi oba mama wo gyali kati waba gyali ali mukulu kusa maziga bajjeeko engalo sibula abatulaba abalabi ba Blaze Media then ate tubajja abatulindiridde ku lunaku olulala abalala si yakwagala nyo abeera mu komenti abavuma singa okwagala banaye muvuma muvuma nempulira essanyu naye kumanya okula essanyu okuvuma omuntu atakulaba ng'ate okozesa datawo bannange mpulira bulungi zera bennondamu bokka bennondamu abavuma mulirange tategeera tamanyi kwogera n'obuuza ye ategeera n'omugamba jangu wano oyogere okutunuzamu kubira oyogere eddakiika 5 oyinza okulaba n'omuntu wakubagana entama naye abeerawo nze abavuma mma salute webale kubeera nga otwekuumiddeko okuva gye twatandikidde nga tulina Davicom tujja kubanga ate era tukomawo ne baguests abalala ne Davicom tujja kuddamu tumweyongeze n'emboozi endala ze tutakonyeeko olunaku olwaleero webale kubeera nga oli mulabi mulungi era nga otwekuumiddeko